Abakkolinso Essuula 7. Kaakano bino bye bikwata ku ebyo bye mwampandiikira. Kirungi omusajja alemenga kuwasa, kyokka olw'okwewala obwenzi, kisaana buli musajja afune omukazi owuwe, era na buli mukazi afune bba. Omusajja atuukirizenga ekimubangibwa mu bufumbo, era n'omukazi akolenga bw'atyo. Omukazi si alina obuyinza ku mubiri gwe, wabula bba y'agulinako obuyinza. Bw'atyo n'omusajja si alina obuyinza ku mubiri gwe, wabula mukazi we y'agulinako obuyinza. Abafumbo, buli omu alemenga kugaana munne, wabula mpozzi nga mulagaanye ekiseera mulyoke mubenga n'ebbanga ery'okwegayiririramu Katonda. Naye oluvannyuma muddiŋŋanenga, si kulwa nga Setaani abakema olw'obuteefuga bwammwe. Ekyo nkyogera nga mbalaga nti muyinza okukikola, so si tteeka. Nandyagadde abantu bonna babenga nze bwe ndi, kyokka buli omu alina ekirabo kye eky'enjawulo Katonda kye yamuwa. Omu kya ngeri eno n'omulala kya ngeri ndala. Abo abatali bafumbo ne bannamwandu, mbategeeza nti singa basigalira awo nga nze bwe ndi, kyandibadde kirungi. Naye obanga tebasobola kwefuga, kale bawase abo bafumbirwe, kubanga okufumbiriganwa kusinga okubonyaabonyezebwa okwegomba. Bo abafumbo mbalagira bwe nti, si nze mbalagira wabula Mukama. Omukazi tanobanga ku bba, singa anoba tafumbirwenga nate. Ateekwa kubeerera awo, oba si ekyo addiŋŋane ne bba. Abalala bo mbagamba, nze so si Mukama, nti owooluganda bw'abanga n'omukazi atali mukkiriza ng'ayagala okubeera naye tamugobanga. Era singa omukazi abeera n'omusajja atali mukkiriza ng'ayagala okubeera naye tamunobangako. Kubanga omusajja atali mukkiriza atukuzibwa olw'okwegatta ne mukazi we, era n'omukazi atali mukkiriza atukuzibwa olw'okwegatta ne bba omukkiriza. Singa tekiri bwe kityo, abaana bammwe tebandibadde balongoofu, naye kaakano batukuvu. Kyokka oyo atali mukkiriza bw'ayagala okwawukana, baawukane. Muganda waffe oba mwannyinaffe, tewali kimusiba mu ekyo, kubanga Katonda yatuyitira mirembe. Gwe omukazi omukkiriza omanye otya ng'olirokola balo? Oba gwe omusajja omukkiriza omanye otya ng'olirokola mukazi wo? Buli omu abe mu bulamu Mukama bwe yamuwa, era Katonda bwe yamuyitira. Ekyo kye kiragiro ky'empa mu bibiina byonna eby'abakkiriza Kristo. Eyakkiriza nga mukomole aleme okwegomba okuba ataakomolebwa. N'oyo eyakkiriza nga si mukomole aleme kwegomba kukomolebwa. Kubanga okukomolebwa oba obutakomolebwa si kye kikulu, wabula ekikulu kwe kukwatanga ebiragiro bya Katonda. Buli omu asigalenga mu mbeera gye yayitirwamu. Wayitibwa nga oli muddu? Kale tofaayo. Naye obanga ofunye omukisa okufuuka ow'eddembe, togufiirwa. Kubanga yayitibwa Mukama nga muddu, Mukama yamufuula muntu we wa ddembe. N'oyo Mukama gwe yayitanga wa ddembe, muddu mu Kristo. Mwe yabagula omuwendo munene, n'olwekyo temufuukanga baddu b'abantu. Abooluganda, buli omu abeerenga mu mbeera gye yalimu Katonda bwe yamuyita. Ebikwata ku batali bafumbo, sirina kiragiro kiva eri Mukama, naye mbawa ekirowoozo kyange ng'omuntu eyasaasirwa Mukama n'enfuuka omwesigwa. Okusinziira ku bizibu ebiriwo kaakano, ndowooza nti omuntu kirungi okusigala nga bw'ali. Bw'oba n'omukazi, leka kugezaako kumweggyako. Bw'oba toli mufumbo, leka kugezaako kunoonya mukazi wa kuwasa. Kyokka bw'owasa oba tokoze kibi, era n'omukazi atali mufumbo bw'afumbirwa aba takoze kibi. Wabula abo abafumbirwa banaabeeranga n'emitawaana egy'obufumbo, naye mmwe nandyagadde okugibawonya. Abooluganda, mbagamba nti ekiseera kisigadde kitono, era okuva kaakano abo abalina abakazi babenga abatalina, n'abo abakaaba babenga abatakaaba, n'abo abasanyuka babenga abatasanyuka, abo abagula babenga abatalina kintu, era n'abo abakozesa eby'oku nsi kuno babenga abatabikozesa, kubanga ensi eno nga bw'eri eggwaawo. Njagala mulemenga kweraliikirira. Omusajja atali mufumbo yeemalira ku mulimu gwa Mukama, era Mukama gw'ayagala okusanyusa. Naye omufumbo yeraliikirira bya mu nsi nga bw'anaasanyusa mukazi we. Aba yeesazeemu, alowooza wabiri. Era omukazi atali mufumbo oba omuwala yeemalira ku bya Mukama, ayagala abe mutukuvu mu mubiri ne mu mwoyo. Naye omukazi omufumbo yeraliikirira bya mu nsi nga bw'anaasanyusa bba. Ebyo mbyogera lwa bulungi bwammwe, sibatikka mugugu, wabula mbalaga bulaze ekisinga obulungi, mulyoke mweweere ddala Mukama nga temutaataaganyizibwa. Naye omusajja bw'alowoozanga nti tayisizza bulungi omuwala gw'abeera naye bw'atamuwasa, ate nga tayinza kwefuga,
akolenga bw'ayagala bafumbiriganwe. Ekyo si kibi, naye oyo omunywevu mu mutima gwe era nga talina kimuwaliriza, naye nga yeefuga n'amalirira obutawasa muwala oyo wabula okumukuumanga mwannyina aba akoze bulungi. Kale oyo awasa omukazi gw'ayogereza aba akoze bulungi, kyokka oyo amukuumanga mwannyina y'asinga. Omukazi omufumbo taba wa ddembe okufumbirwa omusajja omulala nga bba akyali mulamu. Kyokka bba bw'afa, olwo aba wa ddembe okufumbirwa omusajja omulala gw'aba ayagadde, wabula ng'agoberera Mukama ky'ayagala. Kyokka bw'asigala nga bw'ali, lw'asinga okuba n'essanyu. Ekyo kye kirowoozo kyange, era ndowooza nti nange nina Mwoyo wa Katonda.